Hello, my fans. Mugamba mutya muje baleko. My name is Kathy. I'm here with my girlfriend Amina. Bane muli mutya. Mugamba mutya abalabe ba Defano Channel nze Anne Saudi. Ntumyako abantu ba Saudi mwenna Oman, Jordan, Qatar, Rome Dubai. Kutumideko nnyo Rome Saudi kutumideko nnyo mukwano. It is the final channel, Zanera outside SPV Graphics. Kathe kusasira. Ekiri ku Facebook, Kathe kusasira bagamba mukyala gwe kweyo size yo inzo okubanga olya n'ebisiike. Oluvanyuma lw'okola ka video n'agamba my girlfriend Amina. Ka video kakano kankakuwe. Hello, my fans. Mugamba mutya muje baleko. My name is Kathy. I'm here with my girlfriend Amina. Bane muli mutya. Buli muntu ambike eyo bambi sinafa nkyaliwo. Mumudya budata bwa mwe mugenda mwenjeza injeze obwe bitano nga babadde mugenda muvuma abantu. Mumbike bambi nze nkyaliwo. Say something. Mubeereyo mu nnyumba zammwe ne buddata obwo ebitano mugenda nga muvuma abantu. Nozamba mwagala kumulya mumubika. Naye bambi mujja kuba bulungi, mujja kutereera nno. Temulowooza nti temulitereera, mujja kutereera mu line. N'obwo buddata bwammwe naye tujja bagulirayo ddata. Tujja kubayita omwezi guno nga gutandika ogujja next month. Tubaweyo ku buddata muvume n'ebirala. Kati gwavuma goba gwa ambise bambi gwobikanga. Ne buddata tokowa tujja kugula eno bwe birawe bitano tekeko. Yeah man. Abanjagala bambi mbatumidde nnyo mbagala nnyo. Yeah. Kama abankuumire. Inshallah. Amina. Wachiwe nkuyitogana. Waye. Omuyimbi oyo naye yayita mu mangu. Pozo bali bamuyitani. Omuyimbi oyo yali mu TNS naye bambi. Ekintu nakyo kyayitawo mangu. Watyo naberanga teyakikuba. Naye nga kusasira agamba waliwo abantu ababeera ku Facebook nga bamubika nti afudde. Post eyo mbadde sinagiraba. Naye ngudde bugika video kano nga complaininga tibamubika era kati omwezi ogujja babasuubiza bawayo ka data mu ababika. Naye nze ndowooza omukyalo ono yabadde ayagala mawulire gano ge tumuwadde. Kubanga byoza abantu baali babuuza Anko Bebe Kulu kusasira mwaddawa nga fulu fige ekintu alabika yakirya. Ekintu ekyo we kibeera. Ositula omugugu nobeerako ogumuza omulala ne yeeyongerayo. Naye nga oba abise Kathe kusasira kintu kibi si kirungi kubikaabika abantu bannaabwe. Obika abantu abamu balina pressure abeera akebera agenda olaba omwana ntuuyo afudde dda. Tekiba kirungi kubika muntu nga toli family member oba nga tolina buvunaanyizibwa ku muntu oyo. Facebook mugikozese n'obuvunaanyizibwa oba social media yonna wadde omuntu oyinza okuba tokkiriziganya naye mu ndowooza ez'obyobufuzi. Omanyi ennaku zino mu Uganda ekigatta abantu oba ekibaawula ndowooza ya byabufuzi engeri gye tugenda mu kalulu. Kati mu ndowooza y'ebyobufuzi oba nga tokolaganye na muntu sooka ojjukire kino nti oli Munnayuganda era okulonda kujja kuggwa musigale o babiri. Kujjako abana abafunye ebifo babeemupi oba president oba baani. Negwe omuntu wa wansi owa bulijjo ojja sigala n'oyo neighbor gw'otalima naye kambugu olw'endowooza y'ebyobufuzi. So nzikiriza buli muntu okubeera nga alina endowooza y'ebyobufuzi. Tetusobola kuba na ndowooza emu. Mu democracy tuba ne ideologies za njawulo, opinions za njawulo, n'endaba y'ebintu nga ya njawulo kye kifuula democracy. Era nze ojja n'ogamba nze ndowooza nga gwe neero nnyinza okugamba twawukane mukko. Buli omu alina reasoning capacity ye naye todda kubika abantu. Omukyala Kathe kusasira mu muleke. Jukira akalango nanyini liiso nanyini figa ngukunye biku sembera wano. Akalanga ako nuddo gendako downtown. Nja kuyitayo konda bo bakalanga ako kakyaliyo. Akamwe ka video ka mwana muwala ono obenga osobola okuwulira obubaka bwe. Mugamba mutya abalabe ba Defano Channel nze Anne Saudi. Ntumyako abantu ba Saudi mwenna Oman, Jordan, Qatar, Rome Dubai. Kutumideko nnyo Rome Saudi kutumideko nnyo mukwano. Ntumyako abantu b'Uganda mwenna, ntumyako abantu b'e Nansana mwenna banaye mbagala nnyo. Ntumirako abalabi baffe aba Defano Channel mbagala nnyo mikwano big up. Ntumirako gayi waffe natuweereza ku Defano Channel bambi nkwagala nnyo mukwano. Banaye liking, sharing, commenting bambi. Yakwanga yatuche moli ya masufu agakagwao banaye.
kyensaba mu liking sharing ne bakyaliwo bagambe bannaye betanire guno omukutu gwaffe gwa Defender Channel bajje ku YouTube bagambe banensigalenze Anne Saudi big up. Gowena ayina ka video bayagala recording ka video solo kampereza mu butuufu mbanja kateekayo ndowooza kati nsigazayo bu video bulala nga bubiri bubenga bompeddeko naye nga mwenna baweereza bu video mwebale nnyo okubeera nga muwagidde da Final Channel tuli 7 kitundu tubuzaayo 2 kitundu bannaayo omwaka guno nabasaba ekirabo kunyamba kuweza 10,000 nfune kwa award eyo ate ndowooza ne video tugenda tandika okukolanga mundabako bangi bagamba ne gayo nalabika atya gayo oyo biki gayi muntu wa bulijjo ndi muntu wa bulijjo nga ggwe abamanyi ndi muntu wa bulijjo nga ggwe just mpereza ka video ompagire ubona kyo yagalo yisaawo nawe kiyiseewo naye nga tusigale nga tuli banna Uganda. It is the Final Channel. Zanera SPV Graphics. I'm out.